Dinako ani yakuba sitani kikono. Yesu. Bacho oliyo. Tawakana waliyo. Ate gwe waliyo. Mbisoma. Mama bisoma wanze jesibiraba. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Ozaako ki? Okuyimba ngenda kuzaako nziku. Dwaji nziku. Enziku yannuma nembulwa n'ekkubo. N'obulwa ekkubo eriragawa. Mu ddwaliro. Nga tugenda mu ddwaliro namala atunda nkoko. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bbeeyi layisi ddala, ku bbeeyi layisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6, wabula ng'eno eri ku kkubo ddala, evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe, so nayo mugyeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi layisi futi 25 kwana. Tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinziira wawo oyagadde na buwa. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Tubebaza mwenna abakyatwekumiddeko ku Lubalusewa TV. Lubalusewa TV nabategeeza nti tusangibwa ku mikutu migatta abantu okuli ogwa YouTube channel, Facebook page, saako ne TikTok. Tugoberereko osobole okubanga followinga biki bye tukuleetedde. Amanya agyesa nga bulijjo okuweereza empeereza ennungi nnyo nnyini ddala. Abateekamu ensimbi ye Moshi Media banono nga bakugu mu bifaananyi. Naga nti Moshi Media bakwasaganya mukola ku mikolo, video coverage, ebifaananyi, still photos, byonna Moshi Media bikwasaganya okwanjula embaga, birthday parties, saako n'okuyingira. Abanyankolo oludde eri tukuyita kuyingira. Osobola okubanga okona ku namba zaabwe kwe ziri ku screen yaffe, n'osobola okubanga ofuna empeereza ey'omulembe. Ababateekamu ensimbi ye Sunset Junior Schools banono nga balina branches 3 e Matuga, Kawanda, saako ne Kawempe. Twalayo omwana abangule mu mangulo ennungi nnyo nnyini ddala. N'abalala abateekamu ensimbi ye Summit Gardens. Summit Gardens naga nti olina mukolo kubanga otekerawo patiyo birthday girete ku Summit Gardens esangibwa Matuga mu Kito. Summit Gardens wa mulembe nnyo nnyini ddala, balina ebisulo, balina ebyokulya, ebyokunywa, buli kimu kyonna, akaweewo fresh air. Jangu obwongo obwo refreshing ne Summit Gardens e Matuga mu Kito. Nga bwe ganti Lubalusewa tubawo ne programs ezenjawulo. Tulina program nsonga ku nsonga, tulina oluyitaayita olwono nga host abeera Katabira Muhammad, ate nga wali eri ku production tubeera ne Waswa Baker Sentongo, oyo musajja w'amannya akola mu editing, alina buli kimu kyonna. Naye ate nate olwaleero ogiso ogenda kubompa omugenyi waffe leero. Wesimu ebadde ki? Omanya abanene buli dakiika message ziba zijja, akasimbi kaba kajja. Omunene agenda kuba ababuuzaako ate tusobole okuba nga tweyongerayo sebo. Tusanyusa okulaba ku Lubalusewa TV. Ntuuse. Amanya bampita Swagman. Okuva ekireka. Okay. Nga ni musajja upcoming artist. Dinda. Wadde okyeyanjulira abantu lwaki weyita upcoming? Anti era omuntu yenna n'oba ogenda kuzaala osooka kwana. Bw'oba onoozaala osooka kwana. Osooka kwana. So tosooka kuzaala ate n'okwana. Buli kimu kiba ne steps. Okay. Yeah. Kati Swagman, upcoming artist. Upcoming artist. Oli proud okuba upcoming? Sijja kigaana kubeera osooka kwavula. Okay. Yeah. Kuba buli omu wajja. Teri ajja ng'ali oguddewo. Teguddewo. Teri ajja ngakola ki? Teri ajja ng'ali serebu era buli omu otandika nga
akatu kokola kotera nnyo kalaba ali eriskiri akaliwa ali katamanya galomaleyo nategwe tobuuka buli wokola boti nzenga mmalayo ati munemba desibimanyero ina binjigiza buyigiza demanya anti kati ukola boti oba ontegeza anti malayo alali kasoshi segedde okay kati Swagman asangibwa nsangibwa kireka amanya gamazalirona amanya gange nze bampita Hamali Francis amali musajja muki ha yaman Hamali ni musajja mugisu kiche kya kujje bugisu akyazije bugisu zinakulira mu Buganda okay wazali bweno nazali bweno okay ya nkulidde wa kabaka yankuziza olugisu lolumanyi bubi nnyo tuveyo tuwe mutuye kala tegeda kuwa mugate olumanyi ayiye numaye amaleo ezomva bade bayo basumulula ino bugumu oba mviri munage alali kale kaba kasana okay Hamali ampita Swagman musajja stage name okay Swagman ya wakabugerere Swagman abatu abandi akadde okumanya Swagman yasoma kwenkana ebitabo nabisuula mangu ngola bizitowa ngo mutute kujja sola bingi ninga gusobola situla enviri nyingi bwezi anti zino nakula nazo ate ebitabo batukuzela bakuteka mbite bozi ebitabo bakuteka mbite kati nze bintu byonyingiza ekyo ganti kanyimbe covid ngawedde covid ngawedde n'ogamba kino ganti kanyimbe okunyimba za covid obanda bangenda kufa nafa ntya nga siyimbye okuyimba ekirozo nakyo ino okuva emabega nga nkyali muto okay ne kati we najje Kampala nenfuna ekirowoozo ekigamba nti kansuleyo kuraga amani kiche kyakusikiriza ekyansikiriza no just kire kintu kikubeera mu byezi kyoyoyo ekitone ngo okimanyi nawe yaga kubanga abasumba baga nti bayitibwa nti waliwo ekintu ekimuyita nekimuga mukulu genda osumbe buli oba ne style ye naye abasumba naye style yawe kati gwali awo ng'olina ekintu ekigaa lwaki Swagman toyimba suulawo ekiba kigaa suulawo endongo erinnya ddyo lijja wa Swagman mumanya gonna agali mu nsi naliroota waliwo ekyandoosa Swagman nekigambo osanabeera Swagman sikulimba kuba swaga kitegeeza swaga olina ddyo kati obadde eki gutondaba swaga eswaga lyeririwa eswaga kitegeeza malala swaga ndoza lya kizungu okay kati gwa malala ogayina bubi nnyo gwe nsachingaho ku TikTok toyagala kumanya olabe stage performance yange era ebeera bweri ate abamba baga nti mba mukubiddwa nga baani aboge abantu nange mbiwulireyo anti bali eyo nenjagala ongambe nti gundi yayogera nti mba mukubiddwa nze sikubwa emusajja mulokole didako Swagman oli mulokole musajja mulokole osabira maye kinzaamu amaanyi edini yaffe erikomawo ebadde yagwa dini like bali bagiziika mbadde nzija okuva ekireka ntuse kaleerwe sanze omusajja ali mu kanzu nga ya red nga ataddeko akazindalo kaawo naye nga ali kusamira so akola nga asamira atya enyimba zine z'obuwangwa yamani ey'eddiini eyaffe era nze nga ndi musanyufu nnyo njagadde nyimirire mweyo n'olwasa ne boda ngeri kudduka speed omuntu azaawo eddiini yammwe oyagamuwayo jasirwasa jasi ne mulaga bulaza amaanyi naye nagamba kyekyo omukonyeko n'omugamba nti kyekyo ekiza kino kiraga nti kyekyo obimanyi mwana Okay, abalabe ba Lubalusewa TV onako lwaleero tuline Swagman wano ku Lubalusewa TV tumulese atugambye nti abeera Kireka era bana Kireka mwenna okwetululaawo anabeerako kanabe Kireka Banda Nakawa
bweyogerere abona tebikwatagana ebyo bikwatagana muba muyingira paka ne bugolo byawona ya wona awo muba mwetorola katogo wono bayisamu omuziki awo endongo jeri bajiwulira mu matu monna Swagman yo tuva mu covid ofuna ekirowoozo olota erinnya Swagman erinnya ero waliwe basa n'owulira lya Swagman nawulira yampita wawulira omuntu ng'akuyita kyokka naye kyewunyiza nze olumu ndoota nengenda okulaba nga byendusa te ku makya sikyabijjukira naye gwokera obijjukira gwe tewaloota walowooza kuba omuntu aloose teyerabira kyaba aloose naye gwe walowooza nze naloose okitegedde ekyo za gwe wenaali eyo bw'oba olowoozeza nti waloose oba kyewaloose n'okyerabira oba walowooza bulowooza naye oba toloose aloose teyerabira kitegedde kati gwe oba oli awo noloota erinnya nendoota erinnya Swagman oyingira otya studio nakyali wange bameta Freedox bonna amannya aga swaggling maba gabeera maba bamuyita Freedox free kino kitegeera baba leero tujja kukiwulira okay kati oyingira studio kijyotuukiramu Freedox oyo muvubuka mukonjo ebiseera binali nkola naye nkyakolerawo ekireka kuleerwe nga tebanagimenya nga kyali wange oyo nga tukola mu katale nze omanyi ndi kansaze kati kyali wange oyo nga naye akolera mu katale awo ekireka naye nga alinayo ennyimba nga yazikolerawo ewa eri ebbanda naye nga nemugamba musajja wange nga mpulira obugoma bwonna ekirisitya nemugamba nange njagala suulawo yali akuba obugoma nga alina ennyimba ze naye ennyimba bwe bugoma eŋŋoma kitegeera nangamba nina kyali wange tribement wange alina studio wane mutungo mutungo biina so nampa program nangamba funa olunaku tukole ki naga nti tufune program tugende okolole okolola kiki kumaiko bannange okuyimba kati mwakukyusa muti ennimi no gwe buli lwogera nga ebigambo bifuluma waliwo okwogera nga ofulumya ekigambo waliwo okukolola nga ofulumya ekigambo buli kimu kati mwawe mwali mwina ogenda mukolole kasi oba oyogera nga omuka gufuluma eguti oba okolola oba oyogera buli kimu fenno bwe gitumayo okukolola ndi oba oyina kifuba osobola okukolola nga n'omugongo n'omugongo era osobola okukolola ogenda ne tribement wo oba woli producer mukonjo oli mukonjo nanyini studio mulumba olwo ya tulumba olwo covid yakagwawo okitegeera nga tulumba mu studio luyimba olwasooka nalukola nga covid yakagwa 2021 awo okitegeera nga tuli mu dduka nensuulawo antisaluuni nensuulawo antisaluuni kiki luyimba ye gundi yalwo lutambula lutya olwo antisaluuni antisaluuni baja zinoonya gyeziri ku YouTube buli wamu awo akapero bo bamaze oluyimba olwo wali weegombye antisaluuni anti gyenkolera zino wali omwegombye gwe nomala omulabako n'ebiyengeyenge bijja nze tekisoboka towakana nze nendaba ku antisaluuni ebyengenge byange otandikirawo kaama kiki yabaki yajja omuliro yamenya ki yamenya gutera oba yamenya ati okumenya ntera biwulira mu lubuto omuntu ng'ali lubuto omanya akalumba tomanyi nnumba ennumba ngimanyi figa ennumba ogimanyi kati yamenya antisaluuni tukutumidde kabeera kireka abeera kireka awo kati wawunzikirawa ng'omukubye tune era namenya
Mukama Katonda Swagman. Yo. Ekyeza omukyala. Bw'oba onoomwagala osobola omukubira oluyimba nakkiriza. Kasawulira ekikuli ku lo. Kasawulira ekikuli ku lo. Omukazi akkiriza. Amanya nti bambi kali bubi. Kankayambe. Kankayubire omubiri. Otegeera. Anti salu kati gwo mulimko. Nza muliko nako bayagenda bweru. Ate abaana omusindika ebweru. Yagenda. Tebamukumenyeka eyo. Ayagala byambaga ngate nkyali yalaba Antony. Okyali ki? Yalaba Antony. Yo yaba atya. Sirina. Ye yalaba Antony. Kalu bwaba yalaba Antony ate Red Banton yaba ki? Red Banton yaba mumyufu. Okay, omaze kuba olimbo lusooka. Nakuba olimbo lusooka bali tantu saluni, nenzizaako muwala. Nenzizaako kali muwala osana kuweebwa, Lwaki wakuba muwala? Ati musajja ebisere bye nga ntambulira mu style zino. Ez'abakyala. Obitegeera. Kano kaka kubeewo muwala awo. Kubeewo muwala. Nozaako oluyimba kyawo. Osana kuweebwa. Era nga nduzaako oyo. Bwe nakuba omuwala nakola byenjagala ne mugamba osana kuweebwa. Ate nga lujuke oli yalaba Antony on'omuwaaki. Omukazi taagala ssente. Omukazi omutuufu. Omukazi omutuufu taagala ki? Wekola kiwato osirike. Ogambye ota? Kola kiwato osirike. Gwe wakikola? Baddesi. Oli mukazi. Banaye. Ekiza omukyalo omutuufu. Tayagala ssente. Tayagala ssente. Gwe olina kukola ki? Kiwato osirike. Waliwo akantu kena akatambula ku TikTok oko. Gayi yali mu gym. Kalabako. Mubi oyo muba. Kati we baba mwetaaga nnyo. Oyinza obbatubbako. Mubi. Nze namulabula bine ntya. Nengamba olaba ali ku kyuma. Olwabera. Bwaba ku muntu munne. Amuyisa bubi. Mazimba namulaba nemutya. Kati gwe. Manyinza ina abantu bempazi respect nembasi. Kati oyo omugobo oyo. Kugwe nga bonge wakola ekiwato. Just mwazi chepe. Ino nga ayitawo. Ge mazima. Nzikiriza okunsinga. Nawe ogula nga. Nugo nandise. Entambule eyo. Musajja omulwanyi. Swagman. Yo. Awo nokola ennyimba. Zanditambudde nayo ina. Oluyimba baluta ebikono. Olwadda ku banyazi. Lindako. Waliwo ino oluyimba lungambye asaana kuweebwa. Nenyimba anti-saloon. Nenzizaako muwala. Nenzizaako osaana kuweebwa. Nenzizaako banyazi. Baani abanyaga. Awo ng'ebyalaavu mbivuddemu. Nenzizaako abanyazi kati ndi ku bikono. Ebikono lwaki kiki ekyakuleetera okukuba bikono? Musajja wange bingi. Okutandikira ku ba DJ. Abamabaala, abama TV, radios, ba presenters, abamu si bonna. Kati ebikono babikola batya? Ebikono bingi. Ebikono kitegeza fitina. Enkokola, segera. Tebaagaliza. Anjizo fitina. Segera. Bingi nnyo. Gwe wawo otambuddeko ne bakuba ebikono. Kuba nze kyembadde kyemmanyi, tiri gy'omu bubiri kayimbako n'akakubira. N'ogenda wa presenter n'akwogerako n'okafuna. Kati olaba obuzibu bwe buli. Music industry kati atuuse wala. Omuntu bwe bakubira nti oli muyimbi, aba alowooza nti olina. Naye nga te music abamusookamu bamwonoonye. Abamusookamu. Kuba kati olaba gobera ne jjajjaawo n'agula ettaka. Okitegeera? Wagula ettaka eryo nawe ng'agenda kufa walitunda gwe aba akulesa ati. Era bandese bubi. Kati abasooka music bamutunze. Era nawulira bulungi nnyo nga babagobye eggulu. Gwomu kubawulira bulungi.
nasanyuka ekiro ne kakiripu kwe kalioko ku TikTok singa obogenzeyo ku account yange ojja kalaba nasanyuka nnyo ngola wagobya abayimbi eggulu Salimu we yabalabise nasanyuka kati abantu be bandi tuteketekedde osegeera atisi bandikoze wa kabondo ne bagamba nti kati fenge tukubye raga tufunyemuko kino osegeera kati katusakire bana abaana abataba abajja abayina music omulungi tubaterewo studios nga za bwerere kuba kati buli kimu cha sente osegeera ate okufuna sente kati mu Uganda musajja wange omala kuvumiriya osegeera kati ojafuna akasente kagwere mu studio osegeera kagwere mu studio just audio tunakola video kati ogenda okutuuka okumaliza oluyimba nga ziwakateka muze nyingi ngate zigenda kwetagisa to kutambuza kyekireta abayimbi abamu butakola de video nsimbi mwana tenga abayimbi gye baleba manyi okuyimba oluyimba lwange lw'ebikono olumanyi wali oluluddeko mpayo oluyimba neno olulimiramu message kyenjagala kyokolo tukube mwana abawuliza basuke balulabe baluwulire ndimo banda mva banda nkulide mu bibanda ngebyanambira ndabonzoganya labe ekikono labe ebikonokono labe ekikono lengere ebikonokono labe ekikono labe ebikonokono mainya kokola bikonde mutukubye wabula Uganda ejuda abantu ba fitina ne waba muganda wakuswama na kutema kaindi yasanjaga abero lwa fitina olonze ndi mugisu goli msoga bad swagaman zendi wageto na imalumu nentandika okuzina kankuma baja jinonya twimbaga lwa mulembe lwaddala osegeera kairi yasanjaga abi kind yasanjaga abero lwa fitina kati olonze ndi mugisu olonze ndi mugisu gwe oli musoga onakola ki esigeza ojja kunze tonjo che sigaze vunga bachayina mwana sigaze ki vu nga bachayina olabo oli yasanjaga muganda gwe yava naye mu ndembe that's a good message yeah man kati first verse yagamba ola Uganda mwana ne inabo videos nezi TV kubaka to oluyimba lulina video eri mu 4K nenge government music yayo none kabuli gwo kubira kasimu aloza bali okubaka nenga toli yalaba nterako nga toli yalaba bantoni kategedde nterako nenga tena oli yala kati wolone kunasaba interview yansaba kakadde nesigena mwogera lini yagaba yakakadde agakakadde Nunga musajja nkyali yala Banton. Oba yali takitegedde ekyo nganzi wimbadde sikitegedde. Samugamba yala Banton namugamba nsaba yuka interview. Nangamba yaba imbe tuba charginga namugamba tujja kwogera musajja wange. Onofundikira angamba nze inenga musajja wange. Wamanyi kugundi ku internet. Wamanyi. Nende siri wamanyi. Just nenda arampe kumanyige. Naganyima. Challenges kizo sinzo sanga nnyo mu music muno. Backstage. Backstage bamba. Okuwa Michael linye stage. Nenga wali backstage otukawo. Otukawo otya. Ngamba. Backstage otukawo. Nayo okulinya. Ali kati fenga abanyumira music. Tubere no tulaba MC yetalabwa akomawo. Teri muyimbi ajja. Anti olunga mayinja nkokola bikonde mutukubye. Segera. Kwatero okubera otutudde mu audience tulaba MC DJ akubaye katono wajjayo bi. Kumbe ebintu bibereyo emanju eyo. Bibereyo. Era wali omuyimbi ajja kalesangola amaziga nozo bantu yonenga amaziga. Kumbe asose kaba. Wasose zimutunuza. Baka stage bamba mwana. Studio nyangu. Ogano voicinga. Bakuyamba nako kuwandika olusi. N'olujjayo video ebera nyangu. Niye genda mu bala. Oba ku concert sezo ze bakolezo abanene nene. Mayinja gabereyo n'enkokola n'ebikonde. Okimoso ono kwa yakasente n'otahimba. Tekisoboka nabo. Nankuwadde sente yange. Owa DJ no wa MC.
ate ne bagamba waliwo munenaze tusonyiwemu tulina omunenaze kati dina mu katono ogeno mazawaga ati nanyini shoka ayimbe ate ne shoka sayimba ugobo kyayimbe apo kambi badage kiki ekiri eyo manya kokola bikonde bye bikono bana banajja banayimba bwembanga mu abayina music alina message bwatyo musobodde okubanga mulemesebwa okuyimba anti naho gamba kati enyimba zo wazitwala ku TV gaye buli lwenku besimu bansaba gutoba bulira nti banenze ndi yara Bantoni senti buli omawulira chono kumanya kati mbuli mulimu mulimu abagenda nga state wamune Bandi Properties bateka mu ensimbi wali eri wonna ate basobola okubanga bakutegeeza nti gendo baguleke ettaka bayina ennyumba eziwedde ennyumba okutandika ku milioni 4 5 6 7 n'obubumbi zimiliyoni z'ennyumba zebatunda Matuga Estates kuba kusimu eyo osobola okubanga ofuna plot okutandika ku milioni 6 10 15 ate ebyapa osobola okubanga ofuna plot okutandika ku milioni 2 okutuuka ku milioni 10 ye Matuga Estate and Real Estate Matuga Estate ya wala bateka mwesimbi ya Mosh Media banagategeza nti mwena abagenda okubanga mwesimba oba candidates bila bili mukaga wekwate Mosh Media basobola okubanga bakolera ebipandi kyenjawulo kye balina bo basobola okubanga bakutimbira mu constituency yogenza okwesimba oba mu bitundu byogenda okwesimba bakansala MPs bonona bawoma MPs bonona mwena mwekwate Mosh Media bisobola okubanga ekolera ebipandi ebyomulembe bitasiwuka bekikubako mulundi gumukyona ne kikurukuta nosanga omubaka wonge liso lya kulukusa ate lyere mu kifuba so wekwate Mosh Media asobola okubanga kwasaniza ebinyinyi banalu Walusewa TV nagambe tuli ne Swagman atenga munakireka onako lero agamba nti ba presenter ba DJ ba MCs bakuba ebikono ye message yaletedde abalabi baffe Walusewa TV agamba nti lwaki embere netukawo ku bana Uganda ku bantu aba black Africans abantu abali obumu okubanga twekuba ebikono tewali atakimanyi nti okwekuba ekikono byeze embeera kwekuba enkokola nobanga muno toyagala ayitewo ekirala ba presenter basaba nnyo ensimbi agamera ina YouTube omu gwe yatuukirira aganyo mwogera nasobola okubanga amusaba kadde kalama upcoming omusabira akakadde yala Bantoni sente azijewa akakadde kamu ayinokola video ayinokola audio ngana aba producer bamu audio batero baya mandaba bakolera ku mtwalo 15 nagwe just interview ngato mayina outcome egenda jivaamu ate no gambo mujeke million yemusi kirungi so Swagman yo abalebe fe bagala okumanya kaso nkusalemu akalimi obali nabyolambululawo biti mataka biti abasimbawo biti kyenjagala okulabula abana Uganda temudamu kulonda muyimbi ku kifo kyonna kitya ndi munyivu omuyimbi nga yesimbye ku bine bya politics tebadamu kumuyingiza muntu muyimbi lwaki mbadde nsaba kintu eki bana Uganda mwena munda benze Swagman temumanyi nnyo nange sibamanyi nnyo naye temudamu londa muna Uganda yenna ku kifo kyonna ekyo byobufuzi tulekeyo omuntu ogwo oli agiriko omukulu wa Uganda ye president Yoweri Kaguta Museveni okay temudamu kulonda tewala osese ulira temudamu kulonda muyimbi yenna mu kifo ekirala mana bayimbi bayaye bana bafa Uganda batya omuyimbi omuntu gwe wesiga katolaba okuyimba oteka mu sente okitegeera omala okuteka mu sente oba inakyo bala mu maaso wali okitegeera then womala otuuka ku kifo ekyo oba womala okubalagawo n'akwata kitegeeza buli akubuukinga bagenda kubakisaayo kituufu okitegeera kati ogenda noyingira politics nolowooza nti bya music okitegeera oteeka mu politics oteeka mu okugula abalonzi biti kwegayira abantu okugula busukaali ate oba oligula okitegeera kati womala okutuuka eri nojjukira akasenteko kali kati buli zookola oba yagala ozizira oba nedda awo osobola okulya enguza amangu kati omuyimbi abeera muyaayi okitegeera twanjireseyo omuntu omu yekka muyimbi munaffe omu ali waggulu
Mwogere nsi mumanyi. Era ng'onda bano boti ndi mu kifaananyi kye. Okitegeera. Oli kwala oli ku principal. Yekaya basigalayo. Abalaba tebaddamu kubalonda. Temuddamu kulonda muyimbi yenna. Tulekeyo yekogu kati fa abasigalayo. Abana babamukiririzaamu. Tumutemere empenda. Ngasobola n'okujja ekireka ne wabayembera nyine mukweka. Mwabeera. Okay. Naye nsobola okubalira abayimbi nga basatu be balonda nga batuyiye. Ani nani? Waliyo omuntu agenda mu waliyo ono gwe twasindika mu parliament okutulanyira ku bya gundi. Copyright. Singa siribona abona bwenti mwana. Oba upcoming we naliyo singa tuli mu kubona abona. Osegera. Singa buli muntu downloading akayimbako ng'ensimbe ejjabuzi. Ostegera ekyo. Neka sotukeeri kyekugambye nti oteekamu kati bali mukuza nsimbi yaabwe. Naye waliwo omuntu agenda nga ye alumirirwa munansi nga kyekyamutwala nga teyagenda kukola nga yagenderako kyekyakola ki ekyamutwala ku mulimu ogwo ositegeera kati ensonga ngamba tulekeyo omuntu ogwo kati ffe tumutemere empenda tendi muyimbi kyekirooto kyange mwenyina essuubi naye ate abase music industry nabo sijja baninya kuba nabo banoonya kolaki. Swagman, ebbanga lyoyimbidde muyimbi kigula ba ku inspiring okusigala ng'oyimba. Yabivaamu. Sayino president mwana. Yeka ya ku inspiring. Teri mulala. Muyimbi kigula banti akuyimbira ennyimba ne zikwatako ku mutima. Anti Chumi. Yayimba nyimba. Lwaki omwoyo gw'okukwabula nze gunninnya buli lwengezaako okwagala nze binkyawa. Oyo nabaye Uncle Chumi. Ekisi nkwagala naye njagala nnyo bba oyo. Okay. Oyo aginkubira. Uncle Chumi baatula mu ngoma ye. Era ku Sande nga Billy alikireka. Tugenda kuba naye. Ojja kubamu? Ngenda kuba. Takulinako buzibu oyo? Tandinako buzibu. Ambi kikuba music. Oyo waddala naye gw'okutego bba. Talina buzibu. So muyimbi kigula abantu akunyiiza n'owaba ayimba. Nkana. Ye yayimba. Teri. Wali wali oyimbiddeko n'ogamba nti wano kikutte mbakubye. Nakikuba. Nakola ka concert kange awo. Nange ne mbakuba. Wa. Nga 19 December. Nakola ya okufaya kampu ewa manager Balamu. Okuleka Balamu oli Balamu omulala. Alikireka. Bayimbi ki ba upcoming. Bola nogana yo yajja kuvaamu, ajja kuyimba. Nandolavu. Ani? Nandolavu. Upcoming. Nandolavu upcoming. Bade menti ya kubaka joy. Anti yakakuba nakyali up. Nandolavu, oyo Chumi, Agatha naye muyimbi. Aina akayimba. Oh baby, oh nana. Ekiroto kyange kulira na chobola banga. Wamanyi. Nenyimba ngoyino omuntu guzikwata. Ati ndi muyimbi. Ate upcoming like ofayo nnyo okulaba kitambula mu mbeera yonna yonna nga bwetambula. Okay. So ekito ekiri. Presenter ki yali akubye ekikono? So omusi babiri. Ate ku maredi agenjawulo nesijja boogera. Obatidde. Batidde. Olabye ddala bajja kusumbua. Bajja kunsumbua. Kuba tomanya akajinzo kakuba tteke ate ne bagana okuzannya. Ne bagamba batwogerera gwe. Stegere. So ekito ekiri. Kye kyasinze okusumbua mu music industry.
olaba azinga mu production kugenda ku bye kichola be kyasize nga kino bwe kivaawo ati swalwe kijjo tambula obulungi mu music connection ali connection je mutagala tulanda abimbi bali bagenze guru kufuna connection bagana emiundi emeka balaba yongeza tunzeze nabalaba ne buchabagana bali bafunyayo ko banene sente bazifuna bazikola mungi sibera yo munandi alika checho ne bali abaziba abalaba bwobera muzadde wange nize ne bagamba tato omwana yandwaddeko ompa emitwala 5 no yantu omwana samu temudwalira wenkoma odamu okumpa alizo omwetwalira kati byebyo goza sale musiro yabagoba nasanyuka wasura wenywera sinywa nde sinywa sewo golaba nywa tonywa asine kinala tonywa musajja mulokole tokubwamu wadde batuka nti no muntu abasikamu ane nate nze ngache manyi nzira mutenku ondabye ensika sina dobozi no sina dobozi olina nange ndi ulide kiza biri byatulimba nawe kiri gwacheteekamu osegera kiri ngokugamba nti naina ko kasoya nkuzeyeke mabega naina ko kyali wange mu kyalo ati nga janga mamwana okimanyi nti waliwo budagala bwe balese tiwokamira oyinza okukuba omuntu paka kufa ng'omukuba ebikonde badde kinawe oyinza omumenya paka kufa osegera kali ngamubuuza kadagala kyako ngamba balinye libaketa kati niwe kati kakerenda kostegera sikatomire busatu jukira gwaga nnyo okumenya kumenya njagala nnyo naye sinyo ostegera so ngakandagirira nerabye ebimu wageno laba ngate kakola akamize natakamize ero situka lwaki gutwamiranga busatu kati kihugambye nti nobo nywedde noba tonywedde kyo kiteka mbwetesi edobozi livirawo buli wamu nobo nywedde noba tonywedde ekiza bana bakoso makerenda sime biki vayagura sime biki tebikola bikola olusooka n'emisubo gitanti kiba kya butonde kituufu so ekito ekiri oyina omukyaleka kibuza kyonga kigumu musajja wange bwe tomuyinira yogera ntomuyina ensi ekulabe imanyi temuyina buvunanyizibwa producer omusajja womuwulire wakuba sobala ekyemubuuziza kuba olaba byonna byenkubuuza mu comment section abantu bajja babitubuuza halali bagambe omuyimbi akiki oli abakyala abali eyo bonoonya okwewangulira abantu jjukira wayogedde dda nti gwe kola wata osirike ekiwato kyo nkirina saawa nga mmeka buli saawa nga mbuza kikoze saawa mmeka awo kisinzira mu munyola ya yaki yomukazi ati obadde kinawe oyina omukyaleka yagenda waabwe wamugoba mukyala ongambye baagala nnyo ebiwatu lwaki oyadduka siwasanga lwaki otuveeyo kyekiri awo lwaki toyagala kuwasa tolako ku tiktok ongambye okubyanyire nga bakuba omusajja bamubuuza lwaki towasa bakibooko oyababye amatooke
Nengo mukazi njafuna. Okola mulimu ki? Ndi kansazi. Kansazi yekiro. Ati gwe mulimu. Nze sokubanga nkamanyi nenga luwa atulaba atakamanyi. Akanonyereze nze ndi kansazi. Omulabi wafuza zwanonyeze bunonyereza. Nze ndi kansazi. Bwabanga simunonyereza. Akumanya swagman akola mulimu ki? Ndi kansazi. Emisana. Dene ekiro. Microphone. Buna kufuna woyimbira. Lero akumeka. Lero akutana. Tulina embuya. Embuya manyiyo. Manyiyo kinawataka. Wali akabala bakata chaks. Kakabinyo. Tulina yawo. Gena noyimbamu. Ne bakola kyokuwa. Ola balandiro diwo. Wakati twasigaza kwela balandiro ate kati. Balandiro. Haninga babanja. Nzwange namanga atomanja. Nzwange charwamviri. Tankonkona. Paka goofunira. Nziranjiro namanga batonkonkona. Nchimanyi siri watata. Okisigera? Enyumba si yange. Si ya mama wange. Okisigera? Kati nza manyi. Lwaki sikwereddewo sente? Kituufu. Okitegera? Kwegala yakubalemu ku magezi. Alinde ki ekiddirira. Nkonkonye nasegeza owoga wasitegeera. Bwe kiri. Nange nakuzimanyi. Nemba sirina. Okitegera? Ekyandetera ekyo nawe nali nsula ebbanda awo. Kandi odi yajja mukakubakuba naye nga ndimmenya. Nafiira ku lugi koko. Toyimirira mwawo. Nenga nange ndimukumenya. Na kugira bwento kugenda konjula kati nementi mutala Land Road. Emwago ate chikinja anti percent. Emwago zasitegira. Nange nchimanyi nyuma asasula. Nawe bonda bye chokola abyagamba nga n'omuntu omwali munda awulira nti bakubanje. Yandabisa. Era okuva kulonze nzija ku nyumba zo kugambira onze tebankonkona. Mbanchi manyi. Sawo gamba kozimbe. Esegeza batonda bye. Manya sirina. Oba mazalo mugasigama ngo kuzimba biyumba byo. Mu mutima. Ani gwolina ogoga nti oni best friend wange. Nze nga swagman. Sente best friend. Gwe bya naka sente mu nsawo. Ola emikwano bwe jeyiwa. Niwe tijeyiwa. Ombuza mukwano gwange. Ze sente. Osolo kuba ne sente nobulwa kyoyagala. Nero. Nato swaba ne kyaliwo nengo kimanya alina neno mukubira esimu. Fine anzo kubazirina nenga zine bizigenda okola ki? Okola. Kati gwe wagana okuwa noza akoze eki? Akumye. Nenga tena sente ze zina program. Kati mukwano gwasinga mu nsi ye sente. Ne mama wo ne tata wo bebonze bemmanyi. Soda nga attractingibwa ebi. Na bagala nnyo amuba. Manyo tambula ne bajajja. Obimanye nnyo ebyo. Bimanyi. Gwe wavaawa. Nze banzala buzazi. Mama wange ne tata wange. Wena jajjaawo? Ujali? Abamu gye bali abamu tebali. Abataliwo balaga. Bafa. Ati katabe bajajja baffe batambula nabo. Je emyoyo. Wadde sikimanyi. Kitegeedde ku swagman. Goza lwaki omuntu bava abantu amuwe bagula kye bagula bayiwako wansi oza abaawani. Twako omuntu nga ali kulya emmere nasoka esooka n'agiteeka wansi. Nakanyama naka. Bagaba abeeraguza. Okweeraguza kyeki? Kubeerawo ng'olowooza ebitaliiyo. Tekitaliiyo. Kyogere bakirabe bakiwulire. So twaveeyo teri muntu gwe batonda. Music wo nga tuwumbawumba. Music wo olaba alagawa. Music wange alaga viral agenda mu maaso.
abakubi b'enkokola mwaba bamanyi naye nze kyendiko nkimanyi osegera kati wobanga atabo woyina okuyita okupenetratinga bwe bate nga bebakulemesezza olabanga onosobola okweyongerayo si bonna nagambye si bonna nagambye abamu kati kikyozzaako nzizaako nziku eki nziku ngirayimba amatwa nziku lwaki nziku si kirwadde enziku yannuma nembulwa nekkuba omusajja wange etwala mu ddwaliro ate busaana saana mpulira obuwulizi ate ekireko kireko naye mpulirayo ekireko omanyiyo naffe si yoosi mpya nange gyendi muganda wange babeera nnyumba badde nnyo mu byalo ekireko omanyiyo omusajja omanyi ani ekireko ayita mubuyisa oli waraga kati nze enziku etuka ekuluma enziku yannuma eyagikusiiga omujjukira nasigenda namwogera sebo tosobola kwerabira enziku yannuma eruma eti nentuna n'enkoko newola ku kyali wange sente nange atalina alina nga amwana abe nemugamba abe ntunda enkoko tenangulako wagitunda meka gumunya ekoko namba nobanga agula ebifi notwalayo sente babujjanjabi ne eruma etya mumwali munomidwa ku nziku enziku tosaba egwe wasabira nsabira okukukwata otera okuzanya ki tozanyanga era oba ozanye yambala eruma awolimba omanyi okufuka enziku yanuma nentunda n'enkoko ng'okutuuka mu ddwaliro tosobola eddwaliro sodyerabira ng'eddwaliro liringa ng'ematugga nodde kawempe namala kubira musawo naye nga gwe wasimera oli saidi ekirala ndi busaana wali oliriddaweeyo mbale nali kireku ngambe ndi musajja munabugere nze nkulidde wa kabaka yankozizza wani kireku busaana kireku kayunga busaana kireku kati bakujja makerenda mpiso musajja yankuba empiso ziringa ziruma naye waddamu okwegatta okwo nampa n'empehe nga linga lya mbizi olwempekeza embizi nze ndi musajja mulungi musajja nenawona namala nentereera so kati ndi kkiriya kati olumala ogenda okuyimba nziku nze njagala nkuba message olinawo ku lyrics awo kona mutuulire tebalubbe tebasobola omuntu nga toyimbye ekikulu ku mutima tosobola dubba alaali okay mwabe mukono Masaka ne Jinja iganga tororotelingi n'embale tukwatire wamu kujanjaba enziku yanuma nembulwa n'ekkubo aho kamala musajja wange nabagamba mwabe mukono Masaka ne Jinja iganga tororotelingi n'embale tukwatire wamu kulwanisa enziku yanuma nembulwa n'ekkubo okitegera kati sijja kuba kola sinezivasi bajalu bajja okitegera kati ze kafume bukuumi njawulo twaliwa Challenger yankubira kati bamutani Challenger International producer Challenger yakubira Tomudi yakubira Tomudi omuzabibu pande alirida makindi awo era bamwagala mwe ku sente oyo kyali wange taseera just kaitinzirawo ogenze okay nga tuwumba bani bolaba bakutte ku kaliyayo boga nti onambereddewo mu kaliya yange laika mobile ani laika mobile laika mobile laika laini yekubereddewo etya yetaseera data bambi laika mobile era mwana muli badala yekubereddewo
kiteseera data osobola otambuza buli kimu music ona buluna Laika kituufu Laika Mobile tubeebaza olaba omuyimbi Swagman mubondabona bamubeereddewo mu kalya akkiriza Laika Mobile ate nga bangi tumukozesa naffe tufuna mu data 20 GB era nesaawa eno yeriko okay sibula abatulaba yo abanda bamwena I'm real bad Swagman straight ota dangala from Chereka Ssaabasajja Kabaka awangali yaman okay mutwebaza mwena batugoberera lunaku lwaleero Lubalusowa TV ajesa muge manya tubadde ne Swagman okuvaali Chereka producer tubadde ne Kagere wa Swabeka Sentongo tetujja kusukawo wano naye ndi mulokole Lubalusowa TV mazima ku mazima.